sponsors bomanyi ne bwotomanyi batuuse dda mukwano mu kisaawe Mubende era nga bwenjogerera batandise dda okugaba omusaayi. Olunaku olwaleero tuli Mubende nga Bukedde TV1 tutandise n'okugaba omusaayi. Tugenda kusamba mu mupiira ogw'omukwano nammwe tulongoose ekibuga Mubende weebuuzeeko ate oluvannyuma programu omudaala egenda kubeera live awo mu kisaawe Mubende. Akubuuzako nze Namayanja Priscilla nkubuuza nti wasuze otya wiiki etambudde etya mukwano kiki ekiriwo bigenda bitya kapyaki mukwano omwaka guggwako 2018 omutegekedde ki ebyo byonna Mukama Katonda nga obimitegeeza nti munange kino sinakifuna saagala mukama wange Desemba 3 mulumu etuuke nga kino tekinaba kuggwa ebintu bwe bityo kubanga yatandika ate era yenkomerero. Programu eno gy'olimu eyitibwa Akasengejja tubeera buli Lwamukaaga ssaawa 5 ez'okumakya mpaka 6 ez'omutundu we n'aba nkusibudde ate abamuvubuka weebeere nabo bajja kujja bakwongereyo mpaka bwe tutyo ate nga bwe tukubuulira n'ebiri Mubende mu kisaawe bannaffe gye bali ate neno tujja kuba nga tukuwa updates. Bendi nabo mu studios kabakweyanjulire ate oluvannyuma programu etandike. Gye bali ssebo onyumye ebiseera ebisinga oba oluusi mbeera bweti kyekiriwo bati ekiriwo tuzze kukola tuli mu kwetegekera lunaku lwa Siriimu Mubende tugaba musaayi n'olwekyo tukomyewo nga bulijjo. Abantu babulira amannya go ne byokola. Amannya gange nze Joseph Batte ndi munnamawulire oba muyite music journalist. Music journalist ye muntu alina okumanya ku ka theory akatona ku music n'osobola omuwandiikako n'ogamba nti gwe oyimbye bwoti ne bwoti ne bwoti ekyo kintu nakitandikawo nkyenyumirizaamu. Nkola arrangements z'ennyimba ntendeka amaloboozi nkolako production producingeko ku nnyimba eziwerako nnyimba zinaakakolako ezi recent Tikkula olwa Rema Muyaye Zani Brown Moze Radio Juliana Kanyomozi ne olwa Irene Namatovu nsambira nyuma ng'ejjansi. Ng'ozikolako kiwandika script what are you doing? Mba nkola ku sound ntengeka ebivuga gamba kino kye kiba kisooka kino kiddeko ekyo base twongeremu kick ntono nnyo bwe bityo mu studio. Gye bali ssebo amannya go ne byokola. Mukalas David ndi music producer ntendeka abayimbi kuba ebyuma kuba gita kuba nanga kuba n'engoma mpandika ennyimba kuba ne sound na manye sound technology ne music business. Yes. Ugamba otya ssebo? Mbu Afrigo yabadde egenze Dubai no UK. Afrigo yali UK. When? Ne yali early September. Early September. Then tudda Denmark. Okay. Yeah. Kati mwabadde muliwa? Kati twakomyewo tuli Uganda. Kati mwakomyewo. Amannya go ne byokola. Nze Jotabula. Ndi muyimbi mu Afrigo band. Yes sebo. Ndi producer, ndi muwandiisi, ndi arranger, ate ndi mukulembeze mu Africa Music Council. Era ndozanga neeyita copyright activist kwegamba nfaayo nnyo okumanya ebigenda mu maaso ku copyright n'okuyigiriza ababa baagadde okumanya. Oyita ku 8338 mukwano obanga wakatweyungako obanga obadde totumanye n'ogenda mu ssimu yo oweereza obubaka owandikamu ekigambo nti Sengejja oba ekigambo Akasengejja n'olekawo akabanga n'oteekamu obubaka bwo n'osindika ku 8338 page kye tukozesa akaseera kano eyitibwa Bukedde TV. Eyo baakutereddeko dda ebintu ebyenjawulo. Gendayo teekayo obubaka bwo ky'oyagala okutumira ky'oyagala okutugamba ebintu ntubwe bityo. Nicholas Power Short akasero kano mukwano kensitudde wano tuteekamu oluyimba lwe tutaasobole nannyini waalwo n'aluddamu oba n'alutwala ku TV endala. Programu Akasengejja bwekyo weetambula. Abasama welcome aboard mwebale kudda mu ggwanga ate tujja kulya ssekukulu nga ffena tuli basanyufu. Mwatunga mumaze bikutegeeza nti olunaku lwaleero bannaffe bonna bali Mubende kayimba ke tugenda osookera ddala nako bakayita YY Mubiru Faruok ye muyimbi YY nyumirwa. Why katereko mulungi yankwana nansasula why sweet why katereko mulungi yankwana nekukyawa why dear why katereko mulungi yankwana nansasula why sweet why katereko mulungi
nekukyawa lwali lumu nensiba omutima awungudde mutemesi genzeeyo omulungi gyazaalwa nzuyo mu katandaalo nkassa obumwanyi ku nnyumba munnange mbeera nswamye makuja ye yavaayo n'enjiribya baaba wayi wayi dia wayi katereko omulungi yankwana nansasula wayi sweet wayi katereko omulungi yankwana nekukyawa wayi dia wayi katereko omulungi yankwana nansasula wayi sweet wayi katereko omulungi yankwana nekukyawa kanebaze mukame yatonda yakunda mukwano nazibula wamma wakula maaso galinga endege mu kiwanga munnange wakula ennyindo ennungi ey'ekiraalo munnange oli kakawato okyusa okira namusiga munnange oliko ddiifu wonyeenya mulinze n'empunga baaba munnange oliko ddiifu wonyeenya mulinze n'empunga baaba wayi katereko omulungi yankwana nansasula wayi sweet wayi katereko omulungi yankwana nekukyawa wayi dia wayi katereko omulungi yankwana nansasula wayi sweet wayi katereko omulungi yankwana nekukyawa kwate n'ebbaluwa ya maama n'abakulu nabo nzija mbalabe baŋŋamba ntuzaalibwa 40 banyumiza kubako yatyeri kiro kino nsemerire $1 okulola omulungi gw'empaana maama mwana gonjogeza ebingi ne kabaka oli mumpisa kalata baaba mwana gonjogeza ebingi ne kabaka oli mumpisa kalata baaba wayi dia wayi katereko omulungi yankwana nansasula wayi sweet wayi katereko omulungi yankwana nekukyawa wayi dia wayi katereko omulungi yankwana nansasula wayi sweet wayi katereko omulungi yankwana nekukyawa Why this dance is yours? I'm called Mubiru Faruok. Akayimba why nyongera kujukiza mukwano nti naku z'omwezi nga lumu omwezi ogwa December ensi yonna ebeera mu lunaku olwa mukenenya. Omuntu bamugamba nti oyina akawuka akaleeta mukenenya abasinga tukimanyi nga siriimu tekisanyusa naye ate ensangi zino waliwo eddagala lyosobola okumira n'obeerawo emyaka mingi n'osobola okulabika obulungi ate ne technology agenza akula tyosobola okufuna munno atakalina ye ne katamukwata ate osobola n'okuzaala omwana atakalina newankubadde gwe okalina n'olw'ensonga eyo w'oba omanyi nti tokalina tokanoonya ate w'oba oyina munno akalina tomusosola kubanga engeri gye kakwatamu tekagenda kukwata ng'omukutte mu ngalo ng'omugudde mu kifuba oba nga muliiridde awantu weewamu. Tulekerawo okusosola bannaffe. Nze Namayanja Priscilla obanga wakatweyungako akayimba ko why Mubiru Faruok ke kasookedde ddala olunaku olwaleero mu show eno 1st December World AIDS Day tokyerabira ekyo tabula wanji ono Mubiru Faruok ategeeza ki? Ekibuuzo kyombuuziza maybe nange kye naalibadde neebuuzaamu olw'okuba naalibadde nga ategeera ekintu Mubiru Faruok kyayimba naye waliwo obutakwatagana wakati w'ekyendowooza n'ekintu kyakozesa nga chorus. Why kateregga omulungi eyankwana nondekawo. Ate bwe ndaba nga wagenda n'okyala ate embwa neekugobayo kati maybe walibadde weebuuza ani akyala ewaani kati ate gwe gwe bagobyeyo ate oyimba kateregga omulungi eyankwana nondekawo kati singa abadde nani
Priscilla Namayanja eyandekawo then nalibadde ntegeera embwa lwaki yakola ki yakugoba. So ndaba nti enteekateeka y'ebigambo by'oluyimba buno yabadde so speculative. Naye nzirayo ku kintu kimu, nze ngenda kutikka omugugu producer. Kirabika nga baproducer b'ennaku zino twefaako nnyo oba twerowoozaako nnyo ffekka mu ngeri y'akasente. Yes, kubanga bwe mpulira producer nga mpulira ku bivuga bye yakuba, mpulira nga muntu amanyi, simumanyi ne Jona producer Jona ye ule ng'omuntu akola ki amanyi. So kati Jona gwe wafaayo ku byuma byo n'obiwoyota n'obiteekateeka n'omala obiteekateeka kuba binyuma actually. Ate ne melody yoli teyali badde mbi, naye bwe wamaliriza gokkola ekikyo Jona Faruok Haji n'omulekerera. Webale nnyo tabula. So nze kyendowooza nti ba producer really tulina okubeeramu a bit considerate. Olumu si musango by the way, omwami Steve Jean abaaliwo nga bamanyi Steve Jean we are producing, si musango osobola okukola track y'omuntu n'omugamba naye omanyi nze obugumiikiriza bwo kuba abayimbi bonna abamu bowulira ku radio ne bano kati boolaba abanene mu studio eyo luba lutalo. Sigamba nti no bagenda bugenzi ne bayimba bulungi nnyo nga no obabeerako wetawano olumu ne bakunyiigira n'omugoba n'omugaddayo ojja kudda enkya ng'omunoonyaamu kirungi. Bwakulema waliwo omukalazi awaana ebiwala ne bizina bubi wano n'aga nti mwanyina ze wadde ozinye bubi, alina obugumiikiriza obusingako maybe ku bwabatte. Kati batte ng'akoze track nga gwe producer batte n'okola track n'olaba nga tojja kusobola kuyimbisa Haji Faruok. Kwata simu kubira mukalazi mugamanyi nina gwe nkuweereza oyo muzibu naye ebigambo bye bikole ki kwegamba bambi sente zaabwe ze basasula nabo zireme kubanga zibafiira bwereere. I understand mukalazi ono ye Afropop. Ono ye kadongo kamu. Ono folk pop. Ono ye folk pop. Yeah. Okay, kati ku Mubiru Faruok. Mubiru Faruok bado muyimbi muchamufu bulungi ate anyumisa really ne video ye badde esanyusa bwoje tegereza bulungi abami abactinza abate nja kujewuwo nja kujjako ewuwo banyumisiza abavubuka abo babadde abami abali mu video abami abo bazinye bulungi baactinze bulungi nyumidwa really kakati lwakati nze ninga ategedde adagamba nti omu ku mikwano gy'oli yamusasula n'atwala omukazi omukwano gw'oli yamusasula ssente n'amutwalako omukazi whereby nti asayiza naye kati yali tatali kiriya nga mwami Tabula bwagambye yali badde ali kiriya okusinga kwawo. Thank you very much. Okay, you know. Lwabuzibu obwo. Bate omanyi obuzibu abayimbi bwe bayitamu okufuna akayimba okusasula studio okatambuza ku radio ku TV ebintu ebyo ebityo. Nze nga tonnatuuka ku ekyo. Soko nziremu ekyo. Nkimanyi. Kitwala ssente. Kitwala ssente naye kisookerako ddala kiri kimu kyokka. Kumanya abafala abali abatudde mu kanula amaaso. Abatulaba. Audience yaffe sifala. Audience yaffe sifala. Abayimbi abo. Tulina abasuubuzi abayingira mu industry bayingira kusuubula banoonya ssente. Of course buli muntu ayetaaga ssente. Balina ssente ezisobola okukola video ennungi. Balina ssente ezisobola okugenda mu studios ennungi naye kye basookerako ddala obutakola kwe kwessaamu ssente okuyiga okuyimba. Balowooza nti ojja kuva eri kasona yimbayimbako kati kangende nze producer jabbiko saba kusalamu katono wadde point eyo gy'obadde yogerako ya ssente nkulu nnyo kubanga yesinza okusumbwa abantu. Teri ayingira mu mulimu nga tayagala ssente. Of course buli muntu ne doctor ayagala ssente. Lwaki ba doctor bwe beekalakaasa nga tebabadde ssente mubasibako enkizi ne abantu tuyitiddeko musooka simanyi ethics nabo baagala ssente naye doctor olaba alekerera byonna n'asooka jjanjaba omuntu omulimo gwe calling ye etuukirire tasobola kukuba mpiso ng'azibiriza kuba ssente tezaaweze. No so n'omuyimbi lwaki gwe omulimo gwe oyagala ogufutyanke kitegeeza toba muyimbi bw'oyagala oyonoona omulimo gwa munno kubanga gwe ogunoonyamu ssente. Tukkirize abantu mwenna abagamba nti nno primary interest yammwe kufuna ssente mu kuyimba nga ye primary ng'okuyimba temukwagala muli babi mwagala bwagazi kwonoona mulimu. Yes. Nzikiragana nnyo ne muganda wange Tabula kyayogedde speculation. Olaba omuntu eyavudde eri n'ayambala obulungi smart n'afuna oluyimba lulina melody nnungi yes
n'agenda wa producer n'amukubira track nnungi yes owulidde naye n'olaba omuntu faalaawedde emirimu tamanyi kuyimba n'akamu n'akedagala kubanga teyeewadde budde teyeetaddemu investment nga mukanjasame yita tabula akugambye nti twalina etabula netutendeka abaana aba eagles netugamba The New Eagles muyimbe bwe mti yasama bwoti Grace Can yajja ayimba ng'akaana aba secondary akamayiminga owulidde nigamba ddamu eddoboozi kola bwoti ne bwoti ne bwoti kati ono Faruku simugamba nti aleme kuyimba njagala Faruku namwe abayimbi abaleera bw'oba tewetaddemu budde kugamba nti kanjiga okuyimba bw'oba tewetaddemu budde ku investinga mu music osobole okugenda mu studio bwiveeko mugende musuubule Joseph abayimbi bonna tubagamba ne baproducer tweteekemu tokwata sente za muntu zembawadde example ya Steve Jean bwe wamulemereranga ng'akwata ne balance ze wamuwako n'azikuddiza so tomwetikka asigaze profession ye abeere nti buli ekifulume wa Steve Jean era ne radios zaberanga nga babuuza sebo sibwe gwali ngo radio kasalako nti produced by Steve Jean tebatawana because they know it is quality. That's how legacy is made. Uchiraba bate Faruok ngojeko kuyimba oloza yandikoze mulimu kisenga kino kigamba ensenene agenda susubule ensenene tuli mu mwetu gwa ensenene zifuna banguzize ekikopo ensenene zigwako 15 banguzize nedda agende banguzize ekikopo ky'ensenene nedda waayo waku producer John Amagezi ne ba producer abala bagobe producer John bo ya katoko sigala ngo ya katoko bwe bajjanga bayimba bwe bati bagobe mumpe maxiza Faruok Faruok aliko kuyimba bwaba tasobola kuyimba gendo osibule ensenene katwegezire nyingi ate bakiseera mumpe maxiza Faruok omwana Faruok tumazeko obude bungi okay jo tabula biri mukala zinya mbatem Serena Butter aina Akayimba bakaita bya mutima Kayimba ko bya mutima njagala okalabe mukwano okawo obudde okawulirize nebazanyo benkoze nabo ngenda bakugamba nga nkomyewo Nicholas Akayimba ka Serena Butter bya mutima Songa za mutima mukwano wa mutima I want sip of entertainment girl Serena Butter me come sing again Banga banti bya mutima ebintu bya mukwano teba bituma mukwano gwa mutima Banga banti bya mutima ebintu bya mukwano teba bituma mukwano gwa mutima kale singa ebyo mutima byali byakutuma Zenandibadde noonya omubaka kale singa ebyo mukwano byali byakutuma singa obubaka bwange bwenkuweereza gwe tobufuna naye buli bwenkulowoozaako omutima gunnuma senjagala omutima nkusaba omutima tompa mutima eno nsonga y'omutima ekwasa n'ennyota bulumi gw'obupima senjagala omutima nkusaba omutima tompa mutima eno ensonga y'omutima ekwasa n'ennyota bulumi gw'obupima Bangamba nti bya mutima ebintu by'omukwano teba bituma mukwano gwa mutima Bangamba nti bya mutima ebintu by'omukwano teba bituma mukwano gwa mutima mukwano gwa mutima gwange yegwe gwagala mukwano gwa mutima gwange nange yegwe njagala oyagala omutima gwange tombuzako ekyokukola njagala omutima gwange wagala nga bwe neyagala mukwano gwa mutima gwange kwagala oluusi kwatibwa ne fitina ndi mubiri gw'omutima gwange zakusimira kyekwagala kugamba mu ddoboozi lyange
wesize maaso gange leero tinagulaba bangamba nti bya mutima ebintu by'omukwano tebabituma mukwano gwa mutima bangamba nti bya mutima ebintu by'omukwano tebabituma mukwano gwa mutima gwe gwendowooza gwalina omutima gwange ababaka mbatya bakyusa ebigambo byange ebyaddala nkwagala bawa kufaanana